أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Abooluganda ab'ebitiibwa abatulaba batugoberera musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nga tugenda maaso n'okutunulira ku kitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tugendera ddala mwezi guno ogwa Ramadan ogwa omwezi ogwa Qur'an tuteekeddwa nnyo okuteekamu nnyo amaanyi mu Qur'an okugiyiga n'okugitereeza mu mwezi guno ogwakkiramu gwe tugendamu omwezi ogwa Ramadan ogwakkiramu Qur'an ey'ekitiibwa. Abooluganda subscribing inshallah tubeereko ku YouTube tusome inshallah ta'ala nga obudde tebunnatuyitako. Tugenda kutunulira omusomo gwaffe musomo gwayita twatunulira ku bulungi bw'okusoma Qur'an y'ekitiibwa. Olwaleero tugenda kusoma ku musomo omunyuvu ennyo era okukwatagana Qur'an y'ekitiibwa kugamba nti al-ulumu allati takhdamu al-Qur'an al-Karim. Al-ulum emisomo takhdimu al-Qur'an ejibeera nga gifuga Qur'ani, emisomo ejifuga Qur'ani we tuba tugisoma. Ebimu kubifuga Qur'ani we tuba tugisoma Qur'ani y'ekitiibwa. Waliwo emisomo nga gifugira ddala Qur'ani eno we tuba nga tugisoma. Emisomo egyo gye giruwa? laqad qayyada Allahu ta'ala lil-Qur'ani al-'azim 'uluman jamma nasha'at hawla an-nassi al-Qur'aniyya بعد نزوله ووقفت هذه العلوم حراسا حوله تحميه من أن يطرأ على ألفاظ أو معانيه أدنى تغيير أو تبديل سواء كان ذلك سهوا من جهة من جهله المسلمين أو كان عمدا من أعدائهم. أبرقنا بمتوى ويشتوى الله سبحانه وتعالى yatusako Qur'ani eno nebeera nga erimu bingi nnyo bye tukozesa okubeera nga tujatula bye tukozesa ebyo nga bigireetera okubeera nga Qur'ani eyo ekuumibwa okubeera nga tekyusibwa mu njatula yaayo oba kubeera nga emisomo egyo gye tutunuulira oba Allah bye yatutonda nabyo nebeera nga bituleetera okubeera nga tubyeyambisa okubeera nga tukuuma Qur'ani eno ey'ekitiibwa okubeera nga tekyusibwa njatula yaayo ng'enjatula yaayo tekyusibwa ng'enjogera yaayo Qur'ani ebigambo byayo amakulu gaabyo tegakyusibwa. Sawaun kana dhalika sahwan newekibadde mu kubeera nga omuntu akikola kubeera nga akikoze ye nga ye butafaayo n'akyusa amakulu ga Qur'ani au kana amdan oba kubeera nga agenderedde nabeera nga agakyusiza ddala nga abalabe b'obusiraamu. nabwe kityo وقد كانت نشأة هذه العلوم انعكاسا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى علوم zino zonna ne zibeera nga zekwatira ku kigambo ky'owekitiibwa Allah tugambye ulumu gy'emisomo oba ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byateekawo oba bituyamba okubeera nga tusoma Qur'ani eno ey'ekitiibwa nga tugitereeza ku nnimi nga tetukyusa bigambo era nga tuli ku kigambo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba inna nahnu nazzalna dhikra mazima ddala ffe abassa Qur'ani eno wa inna lahu lahafidhun ate era ffe abajja okubeera nga tugikuuma. Muzimu nassu oba mu mbeera ezimu oba irimu emu gye tuyitiramu okubeera nga tukuumamu Qur'ani y'ekitiibwa ezimu ku irimu ezo oba ezirimu ku ngeri ezo amasomo ago ge tuyitiramu okubeera nga tukuuma Qur'ani y'ekitiibwa mulimu wano wammanga ulumin lisaniyatin sautiyatin mulimu irimu y'amaloboozi agayitibwa ku lulimi amaloboozi agayitibwa ku lulimi oba olulimi olwatula amaloboozi eyo erimu nkulu nnyo eriyo yayagala okusoma Qur'ani y'ekitiibwa. Watashtamiru ala ilmi tajwidi ebikwatagana amaloboozi olulimi okubeera nga lwatula bulungi ebigambo bya Qur'ani ojja bisiŋŋaana mu musomo gwa tajwidi. Wa ilmu sarfu obisiŋŋaane ne mu irimu ya sarfu ne irimu ya nahwu ne irimu ya waqfu wal ibtida.
essomo eryokubiri ulumun kitabiya, essomo eryokuwandiika era engeri lirimu ala rasmi almasahifi, engeri Qur'ani gye yawandiikibwamu n'okubeera nga obutonyeze byonna byonna ebyateekebwamu. Embeera essomo eryokusatu lyoteekeddwa okubeera ng'oyiga erifuga Qur'ani y'ekitiibwa ulumul maani, okubeera ng'otegeera oba essomo eryekuyigiriza amakulu ga Qur'ani. Omwo nno muli okubeera ng'otegeera al-maajim dictionaries ez'enjawulo wa ulumul balagha, n'okutegeera balagha n'erimu ya tafsiri. Waliwo irimu endala era ekozesebwa mu kubeera ngasoma Qur'ani nga ulumu riwaaya, era ng'oteekeddwa okubeera ng'osoma Qur'ani eno ekwatagana ne riwaaya, kubeera ng'osoma n'oyiga ilimu al-qiraati, elimu za qiraati wa ilmu al-asanidi ne ilimu za asnadi ez'enjawulo. Qala ulamau llugha, abamanyi b'olulimi Olwarabu bagamba alfaadhun qawalibu al-maani, kagambo k'abamanyi bagamba nti alfaadhu qawalibu al-maani, enjatula z'ebigambo ze zikyusakyusa amakulu. Buli w'oyatula ekigambo n'okyatula mu kyamu kireeta amakulu amalala. Buli w'okikyusa bw'oti lidhalik fa inna taghyira fi llafdhi yuaddi ila taghyiri al-maana. Kitegeeza nti buli lw'oyatula n'okyusa mu njogera, mu njatula gy'oyatuddemu ekigambo, kikireetera okubeera nga kikyusa amakulu. Fallafdhu kalqalibu aw al-ina, nabwe kityo okwatula ebigambo bino kiringanga ekintu ekikyusakyusa oba tegereka. Wa min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala al-insan, mu bimu ku by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byabeera ng'agabirira omuntu, an zawadahu bi'awdi natqi yani al-lisan wa 'awdi istiqbali yani al-udhun. Ebimu ku by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byeyagabirira omwana Adamu ku byengera n'abibeera nga abimuwumbirako, kwe kubeera nga yamuwa ebiyungo oba ekiyungo ky'okwatula nga lwe lulimi, olulimi luno lwe lwatulwa. Wa 'awdi istiqbali, ate Allah n'amuwa ekiyungo ky'okubeera nga kifuna information eba eyatubwa twatula, ate ne wabaawo ekiyungo nga kyo kifuna information eyo oba kifuna ebiba bireeteddwa okwatula nga ge matu. Fa idha nataqa al-insanu bilafdhin, senga omuntu agezaako n'ayatula ekigambo kyonna, istaqbaltuhu al-udhun, okutu kuwulira. Kasita oyatula kyoyatudde kyonna okutu kuwulira, okutu okuwulira. Thumma tursiluhu ila dimagh, okutu ne kutwala ekyo ekiwuliddwa mu kubwongo. Omuntu ayogera kyoyogedde ne kiwulirwa okutu, okutu wekuwulira ekintu ekyo ne kitwala ku bwongo. Haythu yursalu ila juz'i ruhi almurtabati biddimagh, awo eddoboozi eryo we lituuka ku bwongo nga liyise mu matu ne lituuka ku bwongo, awo omwoyo oba omuntu atandika okubeera nga afunamu kyekyogebwa wagambo oba n'ayatula ekigambo ekyo. Ekigambo ekyo kigenda ne mu matu ge, bwe kiva mu matu ge ne kigenda ku mutwe oba ku bwongo. Bwe kigenda mu bwongo, obwongo ne buleeta ekintu ekyo ne buvuunula mangu, n'ategeera nti babadde bekigambo kino go kitegeeza genda oba idhaabu kitegeeza genda oba tegereka. Obwongo buli ne bukola supiidi okubeera nga bunnyonnyola amakulu ago. Allah bwe yateekera mu mutwe gwaffe nga ebigambo biyitirivu malayi tosobola kubeera ng'obibala. Omuntu abeerawo ng'amanya ebigambo biyitirivu. حيث يستحضر الإنسان المعاني المخزونة في الذاكر وتخرج الكلمات مرتبة. ng'omuntu ayinza okwogera n'agamba nti kino kitegeeza bwe kiti, kino kitegeeza bwe kiti, kino kitegeeza bwe kiti, naye nga byonna biva wa? Byonna biva mu mutwe. walaqad anzala Allahu azza wa jalla al-Qur'an al-Karim sawtan mantuqan wa nassan maktuba. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani eno nga yaddoboozi ng'eyatulwa obategereka, era ng'ebigambo bivaayo ebyo ebyawandiikibwa nga bivaayo bulungi ng'oyatula ebigambo ebyawandiikibwa obategereka bulungi. Na ulumu lisaniya sautiya, ulumu esooka ey'eddoboozi al-ulumu lisaniya as-sautiya, irimu ey'eddoboozi ey'oku lulimi
lwaki nkulu inna sababa harasna ala salamati alfaadhi ekituletera okubeera nga twogera ku irimu eno ey'olulimi eddoboozi lwaki kkulu nnyo eri omuntu asoma Qur'an lwaki inna sababa harasna ensonga etuletera okubeera nga tuli yeesibyeko nnyo ne tugamba nti eddoboozi eriteekeddwa okubeera ala salamati alfaadhi ng'ebigambo bifulumanga mu butuufu bwabyo huwa ensonga eyo alla yadkhula taghyirun alaiha olw'ensonga tetwagala kubeera nga ebigambo ebyo byegattako okubeera nga bikyusibwakyusibwa amakulu gaabyo kugamba buli weetula ekigambo kijja kukyusa bw'okyogera obubi kikyusa amakulu gaakyo faghayyara almaana amakulu gafiire ddala kubanga faidha taharrafa allafdhu taharrafa almaana buli wookyuse enjogera amakulu gakyuka lidhalika dhaharat iddatu ulumu lisaniya nabwekityo kyova nti n'olulimi nalwo luliko ebifugo olulimi olwo irimu efuga olulimi olwo okubeera nga tukuuma Qur'ani eno nga tujatula nga tekyusibwamu mwezo irimu ez'okululimi mwemuli ilmu tajwidi era nga tujja biraba ebyo insha Allah ilmu tajwidi naye mu bufunze nga ilimu ya tajwidi huwa i'taa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifa kwe kubeera ng'owa ennyukuta yaayo buli nnyukuta kyesaanidde okubeera ng'efuna mu bisaanyizo byayo ne mu haqqi zaayo makhrajan mu kiseera ng'ogifulumya wa sifa ne mu kiseera ng'ogiwa ebitendo byayo tujja biraba insha Allah fa idha taghayyara makhruju alharfi senga okyusa obufulumiro bw'ennyukuta au ba'du sifatihi almu'athirati taghayyara sawtuhu oba n'okyusa ebimu ku bitendo byayo ebyo ebigireetera okubeera nga eyawukana n'ennyukuta endala ennyukuta eyo ekyuka nebeera ng'efaanana endala olw'ensonga nti okyusizza obufulumiro bwayo oba okyusizza ebitendo byayo ebigifuga ennyo okubeera ng'eyawukana n'ennyukuta endala wabittaali nabwekityo yataghayyaru almaana amakulu gakyuka bitaghyiri alharfi olw'okukyusa ennyukuta mathalan omuntu ayinza ogamba asa osanga asa kitegeeza osanga kubanga kusuubira idha fukhimat as-sin senga gwe sini ogenda n'ogigezza n'ogamba asa kuba kujeema asa kuba kujeema oba osanga asa akaggo oba asa okujeema kati wogaba asa ekibadde kitegeeza ekirala siini gweno siini n'ogigezza nogaba asa oba okyusizza amakulu lidhalika qala imam ibn jazari rahimahullah wakhallis infitaha mahdhuran asa khawfa ishtibahihi bimahdhuran asa tulina okwegerereza ejjo ng'ekigambo mahdhura dhali wogigezza nogamba mahdhura n'okisomanga dha bikyusa amakulu nabwekityo ne asa bw'okyusa siini n'ogigezza n'ogamba asa nakyo kikyusa amakulu nabwekityo okukyusakyusa kw'ennyukuta oba kw'enjatula y'eddoboozi mu bigambo eddoboozi ne liwulikika ne lifulumira ku kintu ekirala kireetera amakulu okubeera nga gakyuka aga Qur'an nabwekityo tugamba nti okusoma amaloboozi n'okubeera nga tusoma irimu eno ey'olulimi eya tajwidi nkulu nnyo eryo yayagala okusoma Qur'ani obutakyusa makulu na meseji y'owekitiibwa Allah